On the day of election, Bobi Wine could not even wait for declaration of election. He ran out of Uganda. He has been lying to you, eating fene, those old videos he made, that on this day, things he recorded. Alright, wetuwogerera ssaawa zino eno emmandu abaanike ya His Excellency Robert Kyagulanyi Kyekola aba NRM aboogera be basanga era ku social media bafuuse ebisekererwa. Video zonna nzikuleetedde mu maaso awo ogenda kubeera ng'obyerabirako. Omukulu Honorable Minister Balaam atolooza taswadde mu maaso g'Abannayuganda video ngikuleetedde, naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza video eno sooka ogimpereka like bw'omaze subscribinga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Kale katugende mu kyatuleese olunaku olwaleero. Omukulu amanyikiddwa nga Balaam badde bamubuuza nga bamugamba His Excellency Robert Kyagulanyi afuma batya eggwanga ne yeekuba gye n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi nga 15 January yasobola okubeera nga afuluma eggwanga Uganda. Kati abantu bamubuuza ne bamugamba kitegeeza President alimba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga yatugamba omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi ali mu Uganda era ne poliisi nesobola okubeera nga ekikonfirming. Kati kitegeeza amufuuse clowns era mulimba Bannayuganda. Oh my God, awo wennyini n'asirika nga naye takola ki atabitegeera. Video kano so kalabe. On the day of election, Bobi Wine could not even wait for declaration of election. He ran out of Uganda. He has been lying to you, eating fene, those old videos he made, that on this day, things he recorded long ago. He's a movie star, he's a film star. So for him, he's in London, he got a home, he has been living with Pastor Chaze in London. Now he has moved away from Crandon with Pastor Chaze. Now he moved to US, he's in Boston. So he's making money. Ndowooza naawe gwe kennyini okukkiriza nti akasajja kalina amaanyi era kasobola okukozesa ensobi oyagala oba toyagala. Njagala osooka owulirize omu ku balooyazi ba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga byayogera tolowooza bikyagatta. Oh my God, bino byo biswaza buswazi ha gavumenti eri mu buyinza ya Uganda. Ogenda kumbuuza ate batya video yino sooka ogirabireko ongambe byaddala ono omusajja byayogera wa yazigata bulungi oba emmondo ya His Excellency Robert Kyagulanyi yeni mu kubeera ng'emusumbuwa. Video yino soko jirabe tumetuyongereyo. Bobi Wine did not beat security. Teyabitinze security at all. Ababyogera tebamanyi. Security ya Uganda ina capacity okumunoonya wonna waali n'emufuna. Naye mu byobufuzi omuntu bw'omuddusa aba n'omunyigiriza oliko kye bayita exit route. Tosobola kulwana na mulabe n'omuziyiza n'omugaana kubaako gaapu kwafuna n'akola ki n'atoloka kuba bw'okikola oba weereetera obuzibu. Kati Bobi Wine okubanga tali mu Uganda tamobilizinga ta offeringa leadership, it is good for NRM kibakolera kubanga eyo bweru waali Museveni asinga Bobi Wine foreign policy adiringa nnyo with America with what aina capacity managing a foreign policy. N'olwekyo okuba kwa Bobi Wine out of the country it is good for NRM kubanga ekisooka bw'abanga ali wabweru he is not mobilizing locally. That's number one. Number 2, obulamu bwe buli secure and safe, tewali kisobola kumutuukako kubanga takyali mikono gya government yaki ya Uganda. So for them they would be happy for Bobi Wine to be abroad. N'olwekyo okufuluma kwe waliwo abantu mu security abamuyambako ne bamugamba nti yita wano, naye nga nabo bakimanyi nti bw'afuluma it is good for them, it is good for Bobi Wine and his life, and it is good for NRM kubanga kati bajja kusigala nga beetaaya bwe bagulirira ababaka bwe bagulirira bano bwe bagulirira bali. At the end of the day bafunamu nnyo okusinga ng'ali wano. Simanyi bamusibye, simanyi bamutadde mu kooti, simanyi international cameras zimuliko. Kati is outside, nobody is bothered, and even nobody is ne camera tezimuliko, is no longer center of attention. So to me teyabuuse mbu yatolose ku security, they wanted it that way. Era bwe kaba katego yakaguddemu n'agenda, and now it's business as usual. Buli omu kati ali ku kikere, there is nobody who is even concerned about that. So sigamba nti yakweseza amaanyi mangi oyita otya ku kisaawe ky'ennyonyi nga ne batakulaba. Mbu kamera teziriiwo, mbu embwa teziriiwo, mbu abasirikale tebaliiwo. Kubanga for example, yes waliwo police borders nyingi, ne bwe kiba nti ofulumya wano mu Uganda bw'ogenda Kenya security ya Kenya weeri ate bali abakisuma 36 aba FDC tebabakwatirayo. Bw'ogenda Rwanda waliwo eggwanga mu East Africa erisinga intelligence Rwanda teririiwo ate by the way ne mu international law. Alright, abasinga bali beebuuza why His Excellency Robert Kyagulanyi advocates for the younger generation to be in parliament, to be in ministry jobs oba to get ministry jobs oba civil servant jobs. Njagala owuliriza
abuliza omwana ono muwala myaka mito naye oh my god asobola okubeera nga reasoning out omuntu akulira Electoral Commission primaries eza NRM kitegeeza ki omwana omuto oyo ng'omuwadde omulimu oh my god aba agenda kukolera ku efficacy y'amaanyi nnyo asobola okubeera nga abulira bannayuganda asobola okubeera nga akolera Uganda ate Uganda ebeera esobola okutambula ku speed y'ewaggulu nnyo si bigambo byange njagala osooka owuliriza ono omuwala engeri gy'atereezezaamu Tanga Odoy sokolabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Being here like Besigye did, even when he is incarcerated, Besigye still has a lot of fire. But running out there, running to Geneva, running to this summit, running to the other summit, may lift you within the people who cannot debate. May lift you among the local people you think you convince that you're actually going to excite. But what about if the sanctions come and then it downs the currency? The elites are frustrated because both targeted and broad sanctions affect them politically and economically to a point of weakening the elite unity. Meaning they will come out to manipulate and downplay citizens. If we ordinary citizens that cannot debate on civic matters are excited by the things His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is doing, how about you people come up with possible solutions to address the challenges? Now, you spoke about the currency going down. Let's align it to the economy so that we have something broad. World Bank shows Uganda's economy is growing at around 6 to 7% GDP annually. Inflation is relatively low, around 3 to 4%. Uganda Investment Authority shows investments and exports are increasing. Foreign investments, especially oil, is rising. That indicates growth. My question is, does it improve livelihoods? Does it improve the informal sector and small-scale businesses? Is it in position to improve those without safety nets or plan B, in line with them having to easily access public services? And as we speak, unemployment, inequality, and widespread poverty can be easily seen. And my point here is not that the government should ensure success, no. All we need is institutions and systems that can initiate opportunity and also shape how effectively efforts of the people can turn into great results. All that aside, Dr. Kizza Besigye has spent years in court and under detention within failed institutions, including the judiciary that is bent to the regime, meaning we are not going to use the same strategy. And the point here is we're not using external engagements as solutions. We want them as tools to monitor the electoral process. We want them to highlight unfair practices and to also revise strategic priorities just so we increase domestic pressure and accountability. Alright, oluvannyuma lwa the 90 days revolutionaries okuvaayo negamba nti nno ekolagana ne His Excellency Robert Kyagulanyi oba National Unity Platform aba NUP naddala ba comrades bavuddeyo ne batandika okutegeeza bannayuganda babatangazizaamu ne bagamba bana basajja tebabamanyi era oyinza osanga nga waliwo ati baagala okubeera nga bayisaawo nga bayita mu National Unity Platform nga baagala okuleetera ba NUP ebizibu mujjukire bulungi tino bino ebintu bize nga bibeerangawo ate ne bakomekerera nga NUP gye bataddeko ki emisango video njaga osoko gyerabireko tugamba nti no ate Wanda Boy olimba abaana bakolera NUP sokolize omukuba comrades nga kunnyola ebice bigenda maaso omugwanga letu Uganda watana subscribing kadde kajja personalize ka take them all and number zangi hauboze tagaziri awo mubayo tambuze eno video twekuli mu Uganda bane ba Uganda mutambuze eno video waliwo obutambi obugenda mu maaso okutambula kuno ku social media n'emikutu emirala gyonna egya radio ne TV nga bugenda bulaga abavubuka abambadde obukookolo nga bagamba nti bankyukakyuka bannuupu nyongera okujjukiza bannayuganda mwenna abandi abeera bampuliriza banavuuka tetubamanyi ng'ekibiina kya nuupu era tetubalinaako kakwate yadde okwekusiza ku mukulembeze waffe ekibiina kya nuupu tekibamanyi banavubuka bagenda bagamba nti Museveni tajja kulayira bano bagenda bagamba nti Museveni tagenda kulayira nga bambadde obukookolo nga batadde n'ekipande kye ene emabega nga bagamba nti tajja kulayira
bawanise ekikonde nga kino ekyaffe ekya people power naye njagala okubajjukiza bannayuganda mwena mwenna n'oyo yenna agenda okufuna okubuzaabuzibwa eri abantu bano kano kakodiyo bano bateeketeeke nga baagala kukwatirako bantu nga baagala kusaddaakirako bantu kuwambirako bantu bano abantu tetubamanyi temubeesiga bagenda basuula mu katego nze mbabuulidde tetubamanyi kyenyinza okubagamba so gwakitegeddeko gambako muno ne munne agambeko munne mmanyi nti abo abantu babuzaabuza ggwanga naye ffe tetubamanyi abantu si bankyukakyuka ffe ebintu ebyaffe webiba nga tebivudde mu kibiina biva mu abo abakulu ab'omu kibiina oba eri omukulembeze waffe direct nga yatugambye either ekyokukola yadde tukimanyi naye ebiseera ebisinga tutera kufuna ekyokwogera ekivudde eddala eri direct naye bino ebi ku social media tetubimanyiiko bano abantu temubeesiga si bantu baffe tetubamanyi g'omwana omuto eyakajoyininga enkyukakyuka oba yakajoyininga people power oba nuupu bano abantu si bankyukakyuka mubeesonyiwe tetubamanyi feesi zaffe ze zino buli muntu nga wankyukakyuka feesi ye mugimanyi ffe tetwebikkirira nkofiira mbu ate bukaaya mbu ate bukookolo mbu biki mbu twebikka feesi nedda ffe tuli beerufu iffe tuli beerufu yeffe bemulaba mu bifaananyi oba mu vidiyo ababebisa obukookolo bakyamu temubeesiga tetubamanyi ekibiina kya NUP tekibamanyi omukulembeze waffe tabamanyi kebere Rubongo yakabere Ropo kabere Zedwige sayo yaliwo nga president tetubamanyi temubeesiga era government mwandivudde ne mukwata bana abantu kuba bagenda bakozesa enso bimulowooze nti ffe omanyi mu bukuta nnyo temumanyi kituufu mwandibadde muvayo ne munoonyeza kuba naavuka ne mubakwata bajja genda abatuuseeko obulabe oba bakole ekintu kyonna kyonna mugambe nti ffe unless nga tumanyi obukodyo bwammwe nga mwabateekawo bakole kino musobola okukwatirako ffe kubanga obwo bwe ku bukodyo bwammwe bwe mukozesa neffe twabamanya twababuuka so gwe na Munnayuganda ali eyo nyawo kimanyi nti bano abantu wabanga tebakolera gavumenti si baffe tetubamanyi kyekyo tambuze eno video people power our power